ngamba wano obadde ina kigambo kyo nnyonnyola awo n'ogamba nti school fees omwana agenze ebweru ne bamubba is a school fees omusajja wasizza omukazi n'amubba is a school fees mwizira ali oba obwongo babusenamu ne bateekamu muki kubanga ye ne school fees zamufa era bangambe temulaba nga muwolereza omusajja oyo nade ne roya wekene sinsubuga bwebaze bakolakola n'ebintu n'omukazi yavukomyewo yabadde bulaaya babadde bajja omukazi ate namugamba katika abamu awo gamba nkubi oluyiba tuweyo ebina nti mpa ebina tugende mu kooti yebina mugambe nti ate kakati nze funa ekibumba ky'enkoko kisotesote ogambe nsubuga atanyumiza ebyo ebintu nsubuga kojja wange naye tugamba nti omusajja era ajja kuddamu namutunuulira baninga nsubuga gwe bujja lugwero yawa bano uye egwe nemugamba okay ntegedde ekituufu era batugamba tutijja omusajja ajja kuvaayo addira omukazi tuswale buli nga twali tetuswala era njagala kuvaamu omusango guno temuguli mu kutta bufumbo bwa musajja oyo omulabewo omuntu atuuka okukola ekyo ekintu baze bamukolakola bino n'ebyokupanga mbu nno muyekera baali baagalayo kasente era singa mbu yaliwo tebandituse neeyo singa bino byonna byaggwa kyanaku okutuuka olunaku lwolwaleero nga ndi mu kkomera naye nga baagaana okunkebera naye nga bakimanyidde ddala nti yenkiri yokka kinyinza okwejjeerezebwa mu musango guno. Sajja kyavudde addamu n'agamba nkimanyidde ddala bulungi akola bino si mulala ye mwami Kaziwe Luutu yali emabega w'ensonga zino. Tewali mulala wabula omwami bamuyita Kaziwe Luutu. Kaziwe Luutu yani ono yazaalibwa ng'ennaku z'omwezi 25 omwezi gwali gwa 3 1908 okussa ku ndagamuntu ye gye nfunye akawungeezi ku lunaku olwaleero. Luutu agambibwa okuba nti haaji gwe yeekokkola n'okutuusa olunaku olwaleero. Agamba yazaalibwa ng'ennaku z'omwezi 25 mwezi gwali gwa 3 1908. Yazaalibwa ku kaalo bakayita Buwali Kyengera Town Council Busiro Wakiso District. Kitegeeza nti omwami ono aweze eky'obukulu 40. Sekundaga muntu gye nfunye akawungeezi ku lunaku olwaleero eri mu mannya ge. Era omwami ono agambibwa okuba nti atambuza abantu okubajja mu ggwanga lya Uganda abatwala mu ggwanga lya Mexico ng'abayisa akwatwala mu ggwanga lya America ng'abayisa mu ggwanga lya Mexico. Omwami ono alina ne muwala wa minisita omu naye gwe nsirikidde amannya gwe sigenda kwatuukiriza ku yali yeezinzeeko ng'ayagala okumutwala ebweru naye ng'ayagala kumuyisa mu ggwanga lya Mexico. Newankubadde nga minisita ono yakigaana oluvannyuma ng'amaze okutegeera nti omwami ono Luutu alina amakubo agatali malambula okufu mu nkola ye ey'emirimu. Agambibwa okuba nti alina obutunze mu ggwanga lya America ne mu ggwanga erya Uganda. Era omwami ono agambibwa okuba nti alina omukyala we ali mu by'obulamuzi mu kitundu ky'Empigi era ng'omukyala ono nti omwami ono yamuggyako abaana be n'abatwala mu ggwanga lya Mexico. Nti era omwami ono gwe twogerako Luutu alina enkola ye ey'okugwiranga abakazi bano abakooye abalina ku busente nga balina ku baana n'abagulako olukwanokwano olw'okugezaako okubezza abaggyeko eby'obugagga. Era ng'ezimu ku koodi ze zaakola kwe kuwoninga abaana bo n'akusuubiza nti babatwala mu Amerika. Era ezimu ku kyasooka okugamba kwe kukyusa birth certificate z'abaana bano okubazza mu mannya ge era buli mwana n'amuteekako erinnya lya Kaziwe okusobola okuba ng'amufulumya kisobole nno omwanguyira eri okufuna obutuuze ng'ekiseera kyekyo. Era ezimu ku nsonga ezaayanguyiza hajjat okwetuuma erinnya Kaziwe ng'akyali mu maka ga Mwizeera yali nkola ya mupango gwa kwagala kufuluma ggwanga era ng'ekigendererwa kye
bwe byali bituuse mu makkati awo balina ssente obugagga bwe baali beetaaga nga balina okupangapanga okulabika nga Hajji bamuggyamu akasente. Bwe bamala omumuggyamu akasente bo balinnye bagende mu ggwanga lya America. Tebaakoma ku ekyo, bagenda mu nnira ne bakyusa abaana b'omukyala na Kisuyi, abaana ba Hajji bonna n'abamiisi Kintu n'abamutebi ne babawa amannya g'akaziwe, era abaana abasinga bali mu mannya g'akaziwe newankwadde ng'abamu babawadde bataata abalala, era nga waliwo oluko olugwiriddwamu olw'omukyala lwali mu kukukuta. Era olwali njagala kutegeeza nti eriyo n'essimu ekubiddwa awantu awamu gye sigenda kugamba etukakasiza ensonga zino, era nti omukyala akola butaweera newankubadde nga bw'aba tannabikyusa okusinziira ku mawulire genfunye. Bw'abanga abadde tannabikyusa ayinza obutaddamu kubikyusa kubanga waliwo ekikoleddwa. Bw'abanga tannabikyusa waliwo ekikoleddwa ekiyinza okumufuukira ekiyinza omuzaalira akabasa. Kugambye gwagoberera era gwagenda mu maaso n'okubanga ogoberera puroguramu eno, nkujjukiza tulinayo ka YouTube channel kaffe bakayita Next Edition TV. Embeeza eno yonna okuva lwe yatandika mpaka ne weeri ogenda kuba ogifuna. Abagambye bino si byambo, lwe tubadde tuli mu byambo mbumbu bya parapase, katuyingire kye tuyita details. Lupapula ku lupapula. Omwami ono kazibe lutu gwe twogerako yalina kampuni ya bitruck ya bitransporter, era byenjogerako nkiddamu wano nga ndi ku live. Lutu bwenjogera bonaaba olowooza nti nkulimba oli waddembe okuntwala mu kkooti byenjogera olwaleero. Bona olowooza kwa kimanyi kooli gwe kyonna kyolowooza nti nimbyemu, I am ready okuntwala mu kkooti. Lwaki tuli mugezaako okusensula omwami ono? Nkuzaayo olwayo bwe mbadde ne Hajji ekigambo kyayogera, ekigambo kye yeesibyeko. Tubadde tukyayimiridde nga tuli mu kunyumya ne Hajji, omukyala full figure naye wajjidde. Bw'atuuse mu kuleekaanira waggulu ennyo mukwano gwange ono nankubira saluti. Bw'atyo bw'akoze kyenvudde mmubuuza nti owaayo obwedde oli ludda wa? N'aŋŋamba nedda n'akatuuka nange naye baŋŋambye obadde ozze era byebigere bino. Nga tuli mu kunyumya ne Hajji wakaaba amasiga, Hajji agambye ebigambo bino. Emu ku bigambo kyempulidde Hajji kyagambye, nze kyemmanyi byonna bikolebwa, byonna biri mu kupangirwa byonna, naye Allah ow'ekitiibwa ali waggulu mbalayirira agenda kulaga obutuufu bw'ensonga eno. Kyekigambo kya Hajji sikozeemu ebityagambye byonna ebiri mu kukolebwa byonna Allah ow'ekitiibwa agenda kubatutuusa ku mazima g'ensonga eno yonna, era Allah agenda kuwanika buli muntu yenna ali emabega w'ensonga eno. Nembuuza Hajji, lwaki? Naŋŋamba abantu abazze okundaba ensi abali mu kulumuka okujja okundaba, abali mu kweyiwa wano okujja okundaba, ke kabonero akongera okunkakasa oba oli awo nti ddala Katonda akolera mu bantu era ayise mu bantu okumponya olumbe luno olubadde lumaliridde okusaanyaawo obulamu bwange. Ekisinga okukwasa ennaku Munnayuganda nakugambye nti olunaku lwajjo eriyo abakyala abawerera ddala 3 be bayambazizza ng'abasiraamu ne bagenda mu offices z'abaministers abamu nga bagenda beeyogerako nga bwe bali baganda ba Hajji, era kyatuwalirizza ku ministers abamu ab'omutima omulungi, abamu ku balwanyi ne batutegeezaako
twawaliriza okutwala basisita ba haji bonna okubatunuza mu maaso g'aba ministers bano besigenda kwogera era ne tubabuuza ku baganda ba haji ku bakyala abo abajja kuliko bano tumugamba ono yavunaanyizibwa ku byobugagga bya haji byonna ono yavunaanyizibwa ku kino kyonna twabadde ne baganda ba haji bali basatu ab'obuwala ensi bonna beemanyi betwabadde nabo okumanya kuno otawulo tuli mu kulwana agasajja geefubiridde nti omuntu ali mu kkomera abali wabweru bali mu kutambula mu offices ez'enjawulo kyetuli mu kwebuuza ki kye bagezaako okuproving era ti kye bagezaako okulwana olwedde omuntu mumulina mu kkomera olwedde omuntu ali mu mikono gya byakwerinda naye tubakomye ku ekyo bali mu kwetoolola genda mu offices z'abaministers bonna ze kisinga okunnuma ne gavumenti yaffe ya mwami Yoweri Kaguta Museveni ne baministers mwenna abali ku live eno ne ba activists mwenna abali ku NGOs ziri ku live eno mwe ddala temweyina kye mulaba ekigenda mu maaso ekitagatta lwaki omusajja temumuggyako DNA lwaki omusajja temumuggyako nkwaso lwaki omusajja ne bwe mutuukako ffe abamulambula abeera akaaba asaba kimumunyambe munzijeko enkwaso kubanga ze zigenda okumalawo kyonna ekinsibisizza n'okutuusa olunaku lwolwaleero naye tulivinga mu ggwanga mwagala kutulowoozesa nti basajja mmwe tuli mu ggwanga eritaliiko ayamba nti y'omusajja taliyogerwako nti omusajja etalibaako na kiki nti buli afunye ku ssente gwafuuka musango buli afunye ku ssente gwafuuka musango NGOs ez'enjawulo nga temunnaba kusitukiramu kubiri mu kupangibwa okusindiikiriza omusajja ono musituse mugenze nammwe mukoze okunoonyereza okwammwe ne mutuukako ku gurawundi bino ebintu byendi mu kubagamba Uganda angoberera haji ekigambo kimu kyekyo kyagamba bwozeza haji ku bintu bibadde bingi mu kkomera nimugamba haji bino ebintu obirabawa ani ali emabega wa kino kyonna era ani trouble cause ani oyo naŋŋamba abaganda bange mbabuulira teri muntu asinze kwonoona nsonga eno nga mwamikazi bwe amugamba wangi naŋŋamba ampita bambi na kanso aŋŋambye kanso nkubuulira amazima tewali muntu asinze kwonoona nsonga eno nga mwamikazi bwe ono gwe nakugambyeko ku ndagamuntu ye eraga nti yazaalibwa nga ennaku z'omwezi 25 omwezi gwali gwakusa 1998 ku kyalo Buwaali Kyengera Town Council Busiro Wakiso District. Jukira Munnayuganda agire mubuuza ku kyalooya we agambibwa okuba nti naye waliwo ebirowoozebwa tiyandibeere mabega w'okwagala okusaanyaawo obulamu bwa haji azizeemu bw'ati mwami Keni Nsubuga tabeerangako looya wange wabula waaliwo omusango gumu gwe yajjamu n'akwatagana ne looya omulala banyambe naye era omusango gwe gumu nawunzika ngusaasanyizaako era nga bansigyemu millions 5.4 ziri ze nabagambyeko era oyo mwami Keni bwe nabadde mukyaziza ku live yazoogeddeko naŋŋamba naye tabeerangako looya wange bino bye mbagamba bye bivudde kyokka bwe nabadde nyumya ne Keni yankakasiza mbu ye looya wa famire eno oyo Keni abamumanyi Nsubuga yasimbako ne ku Mukono North yesimbako mu Mukono North awo omwami oyo yesimbawoko ku bwa member wa parliament Mukono North Munnayuganda gwangoberera
era gwe agenda maaso n'okubanga ongoberera wano ku mukutu gwange Hajja alisambaze ono tabeerangako looya we wabula yebbanga lyonna lyamwesemberezaako libadde lyakumwagazisanga ensonga esimu kuggweranga nga aji ataddemu gamba ng'okwagala okutunda ebintu era jjukira nakugambyeko nti kaseera katono nnyo ke natuddeko n'omwami ono ye yabadde tayogera kimu bibiri ng'ayogera kimu ku nnyumba za Haji zitundibwe Haji ataasibwe ye buli kadde mu kwogera abadde ayogera kimu zitundibwe Haji ataasibwe wamu n'abaami abalala be yabadde nabo era abaami abo bennyini kwabaddeko omwami bamuyita Akimu gusigenda kugaana kwogera kubanza njogera binalabi kwabaddeko omwami bamuyita Akimu oyo naagambibwa okuba nti yali nfanfe wa Haji oyo naye gwe mubuuzizzaako mu kkomera era emboozi za Akimu zo sigenda kuzireeta wano ebimwogeddwako nebyetwogeddeko ne Haji ensonga za Akimu nazo nzitadde awo bali lwaki bimubuuza bino kwe kwagala okutegeera bantu kika ki betudiiringa nabo bantu ki betulina okwesigisa ebyama bino bantu ki betulina okulwana nabo luno olutalo kubanga kyategerekeze nti eriyo abakyala abategekeddwa mwami kazibwe ne banne batandika okutambula mu ofiisi ez'enjawulo era ng'amawulire gennina olunaku lw'olwaleero akadde konna tugenda kuba kuleetera wano ng'ensi ebaanise abantu bano batambula mu buli ofiisi nga bagenda bamatiza abakulu tiddala kituufu Haji yebaka ku mwana tinaye tusaba tuteeseganye era balina ne minisita omu gwe basuubizza miliyoni 3 n'ennyumba ye Namasuba kyokka nga Haji tabeerangako na nnyumba Namasuba Haji tabeerangako na nnyumba Namasuba bano abakyala basuubiza bagenda basuubiza abantu be batuukamu nti mukkirize Haji ateeseganye n'omukyala ensonga ziggweera awo ffe tugenda kubawa miliyoni 3 omusango guno tugute miliyoni 3 kati gwaje ku live yange njagala otegere ekintu kyetudiringa nakyo nti bana agasajja ga mafia agakulembeddwamu mwami kazibwe tetukyali mu kukweka ebita kyaliko na kukweka kuba bino byenkugamba mbijje wa Haji mwize nga tuli mu kunyumya ne Haji eri abasirikale abazze ne bantegeeza nga Haji baagala okumukyusa bamuteeke mu kisenge ekirala wetuyinza okwogera ne kubanga wetubadde wa butimba ate wabaawo ebbugumu ne baŋŋaana edda leka tumuteeke wali awagazi osobole okufuna omwagaanya ogwogera ne Haji ekimala bwe mbadde enfuluma nga nsange Haji eri mu kaseerako ne General Fulfiga abadde azze presidential advisor abadde azze n'omukyala naye ng'ensonga ebadde naye muleese yakulaba ku Haji era bw'atuuse bamaze omunnyanjulira kyenvudde mugamba kyengeri gwe gy'ovudde ewala mbadde nsaba osooke gwe abaasookayo etwogera ne Haji omwami kazibwe eyawasa era agambibwa okuba nti alina obutuuze mu ggwanga lya America tusazeewo olunaku lw'olwaleero okuwandiikira embasi y'eggwanga lya America wamu ne balooya abakugu betubadde nabo mu nsonga zino okuwandiikira eggwanga lya America nga twemulugunya ku mwami kazibwe kubanga kino kyayagala okukola okusitisa musajja munne mu kkomera kinene kale no naffe olwekyo tukoze ne looyo omu ku b'amaanyi mu ggwanga kwe kuwandiikira embasi y'eggwanga lya America jjukira nti ono kazibwe gwe twogerako mu mboozi eno abadde awulikika nnyo era ng'atulumya omutwe nga waliwo ebirowoozebwa
ibi ebigambo nsitegedde byetegereza live eno bana bati bali stede katunonye ekyokukola baba live nja kuzikebera jakere ku live nsawe nzikebere omukazi ono okubanga akola tusazeewo kuwandikira embassy y'eggwanga lya America nga twemulugunya ku mwami ono kigambibwa nti omwami ono emmotoka gy'avuga erimu bustrips obukebera sirimu era nga waliwo n'omuwala agambibwa okuba nti yamubbako $1,000 obujulizi weebuli wano era gwe wenna amanyi omwami gwe twogerako ojja kuleeta naawe points zo ojja kujja mu inbox yange kubanga kati tuwache twategedde twagala kusooka kukwata ku mwami kazi we from today onwards tumusunsule ensi etegeere era omwami ono ayina muganda we eyawasa kumukonektingamu ku bantu ab'enjawulo naddala abo abanene mu gavumenti. Omwami kazi wono gwe twogerako yawawaabirako n'aradisi w'empigi lumu ku ttaka erigambibwa okubanga yali ayagala kulibbaliranye n'omuzikiti eri ettaka yenjogerako njagala mu bigoberere bulungi. Mukozi wa ku CBS oko hostinga political shows ye mukwano gw'akazi bwe yabadde atera omubalira ebibalo byonna naddala ku connections ez'enjawulo wano mu gavumenti. Omwami ono bwe twabadde mu woofiisi emu tekalamuwulirize. Abalungi abatuwuliriza era abatulaba olunaku olwaleero tukyaddeko ewa Sheikh Ashraf Dembe. Sebo sanyusa okubalaba. Amannya agange ye Sheikh Ashraf Dembe akola ku bizibu by'enjawulo. Omuntu singa aba alina ebirwadde tumusomereddwa tumuwa amazzi ga lukuya nga bw'obadde ogalaba tugenda abantu ku kyoto ne twokya emizimu emibi egibabaamu n'okulomba edduwa. Abantu singa abeera ng'ali wano atuuse nsobola okumulombera edduwa ne waba atatuuse nga mpadde amannya ge naye ng'ali wala. Manetaze enamba yange yeno eri 0707363711. Namwe bannyinaffe abali ebweru oyagala okuba nti oyagala okulombera ku dduwa ng'olina ebizibu viza zibuze amaka gakolongotana sente zikola zimpita mu ngalo ojja kumpeereza ekifaananyi kyo n'amannya go ebyo byokka bijja kummala nja kulombera edduwa ojja kutereera. Olunaku olusembayo mu mwezi mba n'edduwa eyawamu ffenna n'abalwadde bange abakadde n'abapya. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.